Ya Kadama TV tulina Kadaama wano alina emboozi ye ng'ekwata ku kumusala musaala. Agamba nti abadde akola naye ate bwe baamukyusizza boosi n'abeera nga amusala omusaala. So ayagala kubeera nga afuna ku magezi gaffe engeri gy'asobodde okukola oba engeri gy'asobola okukolamu ekintu kino. Yakalonya buli Kadama TV. Kati obuzibu bwange buli bwebuti amannya nze Namabiro Mejja mbeera eno Jordan najja 2018 wenzijja 2018 boosi eyasooka yankima kofiisi yaŋŋamba nti nno ŋŋenda kukola fulemu era kyabeera bwe kityo nakola ku fulemu teyannimba nagamba ogenda kulabirira mukadde onookisobola neŋŋamba ye nja kisobola bwe twagenda ne ntandika okukola tewaali nkyukakyuka yonna era nalabirirwa mukadde we bulungi naye omukadde yali mukulu nnyo yali wa myaka 10 kale mu kugenda ewaka yali wa myaka 10 yali wa myaka 9 kati we namalirawo omwaka awo yali ayezezza emyaka 10 era yafiira mu ddwaliro kati nali neeraliikiramu nnyo kuba baŋŋamba oba olabirira omuntu n'afa okusiba biki naye boosi wange teyalina buzibu bwonna bwe yantuusaako eŋŋamba bugambi oyagala okufunira walala oba oyagala kuddayo nemugamba njagala kufuna walala nagamba kale tewaali buzibu nemugamba naye tonfunira wali baana olwedde twali twatambulako mu bafamire nga ndaba abaana empisa ze beeyisaamu si nnungi kati nze mu kujja nali sirina simu nti oba oyinza okutegeera kino na kino n'osomako n'olaba ebintu ebitambula emirimu wegitambula kati ye era nga ntuma buli kyayagala olwedde tewaali mirimu mingi nnyo gya kukola era nga ngikola jjukira bano abantu babeera n'emirimu mingi naye oli kale abasinga babeera n'ebezi bino simanyi zeyituuna naye ng'olunaku bw'ogenda okulonda zeyituuna akugamba tobeerawo kyokala tugenda kulonda bino zeyituuna n'ogamba kale ne mutandika okubironda kati wenakyuka obuzibu bwenfunye wano pointi yange eri kunsala musaala gwange pointi yange bwegamba bwe buzibu bwensanze wano eno nsanze obuzibu bungi nnyo naye kisinze okunnuma kunsala musaala gwange kyekisinze okunnuma kakati Mr. Kadaama neŋŋamba kanteekeyoko visi zange zino kanteekeyoko pointi zange zino mumpe ku magezi kuba kati nakyusa ekiyumba eri namalayo mwaka gumu nenzija wano eno na wano mazeewo omwaka gumu kuba najja 2018 mwezi gwa 8 nakuzaali 6 kati nze nali simanyi nti bw'okyusa ekiyumba contract eddayo mabega kati enatuusa mu Gwomunaana ne mbagamba njagala kudda ne bagamba togenda kuddayo olw'ensonga tonamalako contract wakyusa ekiyumba ne bagamba nedda namalako nga simanyi yadde mutugamba nti bw'otuuka ku ofiisi osoma ku mpapula ze baba bakuwadde nti ozisomako naye jjukira tubeera bangi tujja nga tetulina kye tumanyi nti oba olina okusoma ku mpapula ezo olyoka osayininge kati obuzibu bwe buli kunsala musaala omwaka ogwasooka we najja wano eno nga nkyusizza ekiyumba kati wano wendi nga buli mulimu gwe bantuma nina okugukola era yaŋŋamba buli mulimu gwe nkutuma olina okugukola jjukira we yajja okunkima eri nabuuza boosi wange ono boosi wendi we yajja okunkima nabuuza boosi wange oli omukadde ne mugamba waliwo ekikyuseemu naŋŋamba tewali kikyuseemu bw'obadde okola era bw'ogenda okukola eri lwakuba nti wano badde olabira mama wange yekka
ate eri ogenda kulabirira mama baba bokka. Ne mugamba tewali baana, nagamba abaana bwe bali naye bali waggulu, abaana babawala bange bali waggulu, kati bwe bajja wansi eno bajja kuzaana kunkyalirako ne baddayo. Ne mugamba omusaala, n'agamba omusaala era gwegwo. Naye ekyambuukako saabuuza nti ngenda kumalayo bbanga ki, era nze nali manyi nti ebbanga lye baŋŋamba oba lye nagamba lye ngenda okumala, nti kati wemala wano omwaka gumu nga nkola ki, nga ngenda nengatako naguli omwaka. Kati egwatuuka mu gw'omunaana ne mbagamba njagala kuddayo, ne bagamba nedda, tonnaba mmala mu myaka 2, wano twakusayingira emyaka 2. Ne mbagamba lwaki temwambuulirako, jjukira nali sirina simu, sirina kyemanyi. Ne bagamba nedda, nabagamba emirundi 3 njagala kudda, kuba embeera nga gye bampisaamu eri baali bampisa bulungi nga buli kimu nkifuna, banzijanjaba, bampa buli kye njagala, ate tewaali mirimu mingi nnyo. Naye wano eno bwe natuuka wano, ennyumba eringa kyalo kiramba, ebimuli, emiti mingi. Kati obuzibu bwe bwavudde, nasanga abaana bampisa bubi, bose ampisa bubi, kwegamba nafuna embeera takujjanjaba, okola nnyo, nkola ku fuleemu naye ninga kola ku fule 3 oba 2. Ennyumba nnene nga bw'okiwulira, kompawundi nnene, emiti mingi, ebimuli bingi, takuwa bujjanjabi, talina kyampa nti oba mpa paadi oba mpa nga bw'obimanyi ebyokukozesa, talina kyampa nti oba shampo oba bizigo oba bafyumu, oba talina yaŋŋamba olina okujja ku ssente zo ze nkusasula, nze sina ssente ze nkugulira bintu by'oyagala kasita nkusasula. Ekyo ne nkita. Kati ne sitakadaama, pointi yange eri ku kunsala musaala bwetyo bweri. Kati omwaka guno nagamba sigenda kulonda ebyo bizeyituuni, sigenda bironda mu mutima gwange bwe mba wakubeera wano. Nagamba omusajja ne mugamba bwe muba mwagala mbeere wano eno, kuba abawalabu embeera gye batuyisaamu eringa y'emu, naye lwakuba waba waaliwo ekikyukamuuko. Kati kino eky'emmere era bulijjo nkiwulira abaana bakyogerera nnyo, nange kwendi, batuwa ebimere bye baliddemu, bo bankoze buli kimu, tampa bujjanjabi naye okola nnyo, naye akugamba tolina kyokola, n'osiibirira ebyo ebigati byabwe ebyo n'ennyaanya by'osiibirira. Nagamba omusajja mukazi we alina okukyusaamu ampa emmere ennungi, nagamba nja mugamba. Ne mbagamba mungulira bye njagala nja kubeerawo, ne bagamba tujja kyusaamu. Naye kati gino myezi 3 ngumiikiriza, myezi 3 olwo mbadde njagala mmaleyo omwaka gwe baŋŋamba. Kati nze nagaana okulonda, kati bino bizeyituuni ebyatuuka, omukyala n'aŋŋamba kati tandika okulonda ebyo bizeyituuna. Ne mugamba Adamu sigenda kulonda bizeyituuna. N'aŋŋamba lwaki? Ne mugamba nkola nnyo, ennyumba nnene, siwummula. Nzuuka ssaawa 2, breakfast okifuna ku ssaawa nga 9 eyo ku 10. Kati awo n'ofunako ako ka breakfast kikubezi n'ennyaanya bwe bityo, n'osiibirira ate paka ssaawa 5 awo ofunire ekyemisana. Embeera n'enkaluubirira. Ne ŋŋamba, ye yaŋŋamba ng'eri obadde okola nnyo. Ne mugamba mbadde nkola nnyo, teri mirimu gye mbadde nkola. N'agamba nka boosi we namukubira, n'agamba abadde akola nnyo. Ne ŋŋamba yadde mbadde nkola nnyo naye abadde ampa buli kye njagala, naye gwe tolina kyompa, tolina kyonyamba, tonzijanjaba, tompa bya kukozesa yadde n'ekimu. Kaakati n'ekirala neŋŋaana, nagaanira ddala. Kati n'aŋŋamba nja kukusala omusaala gwo, nja kukusala ndeete omuntu anaasobola okulonda ebyo ebintu kutuusa waali bimala ku miti.
kati nze namugamba kimu ne mugamba kale zisale naye tujja kulabagana. Nagamba nti azisala nensirika kati waiseewo weeks 2 ono bba yabadde abironda nabaana bazzukulu be olwokuba nagaana ne bba yakiŋŋamba ne mugamba nkola nnyo sijja kulonda ebyo bintu nkola nnyo nkoowa nnyo temumpa ddagala. Naŋŋamba okay tujja kuleeta omuntu omulala kati ye bba yabadde abironda nabana abaana kati jo babimaliriza kati jjukira bo babirondeddeko wiiki 2 naye ng'alina abaana kati olwonze kati we nagaana jo yampadde omusaala gwa kitundu nagamba ojjukira we nakugamba ne ŋŋamba okay tewali buzibu saamulaze embeera yonna nti oba nanyiza oba nakoze namulaze nti nsanyuse naye nga kinumiriza ku mutima kyanumiriza nnyo ne ŋŋamba singa amanyi tikiti bwe zigula naalibadde nga ngula tikiti nga nzirayo kuba embeera gye ndimu si nnungi ne bw'olwala takujjanjaba ne bw'oba oyagala kitalina kyakuwa. Kati Mr. Kadaama njagala kunnyamba simanyi nakyakola njagala kunnyamba kumbuulirako tikiti zigula ssente mmeka era nkoze ntya okuva mu kiyumba kinene kubeera nabagamba emirundi 3 njagala kuddayo naye baagaana bangamba oba oyagala kuddayo nga tonamalako wano contract weegulira tikiti naye kati tiketi simanyi ssente mmeka oba zigula ssente mmeka awo kye sitamanyi